nge afande Hassan Kasinji tusanyuse nnyo okubalaba. Ndi wano nga Balaam Barugahara atenyi ayakalondebwa kuba vice chairman bwa afande Muhoozi nga omumyuka we national vice chairman. Onakulwa jo olunaku lumwe mabega Pastor Bujjingo yampita nansaba nzije nsabireko wano. Mbadde mbagoberera nnyo ku TV nga ndaba abantu bangi nga nenkuba etonye nga ndaba muli mutaka mulina okwagala. Njagala okwebaza pastor okumpita wamu n'okuyita bannange abawagizi ba Gen Muhoozi okujja okusabako namwe ku lunaku luno olukulu nga mwezeze emyaka 12. Pastor webale nnyo, webali eddala. Njagala okwebaza mu ngeri y'ensuso pastor n'abasabira wano bonna olw'okuba nti mwagala ate muwagira tata wange president wa Uganda Mwami Museveni. Mwebale nnyo 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 nnyo. Njagala okwebaza Katonda olwa pastor ono kuba nze ntudde wano mpulira nnyo by'obuulira. N'olwaleero ndabye ng'obuulira ebintu bya bulijjo ebikwata ku muntu wa bulijjo. Ogenze n'ogamba omukyala akameeza bajja ne basaba ssente nga tebaziwandiise tewali budget. Nobeera ng'ofuluma n'agamba komawo. So nindabye ddala nga tulina n'abakozi abali ekika ekyo nga tebalina budget naye nga bo basaba ki? Bagamba naye nga totulekedde ssente nga totusiibudde. So ebintu bino by'obuulira ebya bulijjo ebikwata ku bulamu bw'ensi bye birungi bijja kumalawo okulwanagana mu maka g'abantu abo abalina amaka n'abalina bizinensi zaabwe. Sebo tukusaba ogende mu maaso. Njagala kwebaza nnyo pastor Mwami Bujjingo ne Salt Media olw'okuwagira ennyo afande Muhoozi. Wagamba nti gwe Museveni kofiira naye Museveni wagambira nti nze nkooye muzeeyi Museveni oli wa Muhoozi 10 ku 10 nga totidde. Gwe wasooka mu basumba bonna, gwe wasooka gwe kawe Bujjingo mukwano gwa Falosius ayagamba nze ndi wa Muhoozi. Kati nange nkugamba nti olwaleero wagambye ekigambo ekisinga okusuula abantu obutasalawo. Banange nze oba onjagala oba tonjagala, njagala Museveni ate mpagira Muhoozi. Ate wona nimba eyo nti owagira Museveni naye nga toyagala Muhoozi obeera mubi, kubanga tosobola kwagala mwana nga toyagala ki? Ate tojja kwagala taata nga toyagala mwana, ate tojja kwagala mwana nga toyagala taata. So nze bonna abantu bange nga natera okumaliriza njagala kubawa obubaka obuva wa afande Muhoozi mutegeezezaako nti nzija kusabira wano. Nangamba singa namugambyeko nga bukyali naye ajja kujja mu maaso eyo kubanga awulira Pentagon egenda mu maaso ajja kujja. So nsaba Katonda abakristaayo ne abakkiriza abali wano mutusabire okubeera abagumu okulemerako ku kyetwagala. Kyetwagala tetuze kuwakanya gavumenti, twagala kuwagira gavumenti naye ebibye ebitatambula bulungi gavumenti ebitereeza abaana bano bafune emirimu. Kuba buli azze wano abasinga abavuuka abali wano bazze kunoonya ki? Mirimo. Naye nga ssente ezikola emirimu tuzirina, naye nga ssente ezo abantu tebamanyi kuziteeka we zina kubeera nga ababbi bafuuka babbi. So tuyambako muzeeyi waffe okulaba nti ababbi abamanya akolera abaana akolere n'eggwanga. So kye kisinga obukulu aba Muhoozi. Tukkiririza mu ggwanga lyaffe ate tukkiririza muzeeyi waffe ate tuwagira gavumenti yaffe. Pastor ng'amaliriza nkusaba okkirize ku lwange nga Balaam omukristaayo nkwadde ensawo za sementi 10. Ate ku lwa Muhoozi tanabawa bibye naye ku lulwe nze ntandikako foundation ye kwanaatandikira kwanaasanga. Kuba oba okola foundation oyuwa enkokotene ey'owansi tugita strip nga tonatandika kuyuwa nkokoto ndala oba kuzimba. Ku lwa Muhoozi naye muteereddewo ensawo 10. Then ku lwa bannange abatalina mirimu naye nga bawagira Muhoozi bano abali wano abasinga tebalina mirimu, oli asabira wano oli asembayo muganda bofona opondo oyo asabira wano naye ebizibu alina bingi mumusabire. Ebizibu alina bingi alina bingi simanyi oba ojja mukwatako ku gundi. Yes. So ku bano abali wano n'abalala abatazze nabo mbateereddewo ensawo za sementi 10.
So pastor ze nsawo za sementi zonna omugate bisatu nsobola okugamba nti ntambudde ne risiti yaazo kubanga wano toyina store naye ngamba Sekancha Simon kyemanya alaba salt esimu ye eri 0772 721 246 yenyini hardware world w'omwagalira sementi oyo nsaba yabatandika mu musingi gwa kikanisa eno sementi wo waali newogamba nti omwagala leero genda omugyeyo sementi yafuuse wabbula twabadde tumugula 3 kati yagenze mu 3 so ensawo ezo ebisatu weeziri tusaba pastor n'abakristaayo abali wano ne ba pastor abalala bonna musabire eggwanga lyaffe musabire muzeeyi ate musabire ne muganda wange ayamalirira yasalawo nti ye ayagala kubeera president addako nze ndi wamu naye mbasaba mubeere wamu naye bannange mwebale nnyo pastor toyanzeege mukama abawo omukisa abaggulirewo enzigi ekigambo ky'emirimu kitereere mu linnya lya Yesu amafuta mwagala mafuta leeta amafuta mwana wange bano babimanyi waliwo gye nasumuludde edda akole ebikulu gw'olina wakwongereko akole ebikulu mukama akuwa emirimu emirungi egy'amaanyi mukama akuwa emirimu emirungi egy'amaanyi batugambye oli memba wano ng'oli muganda w'ofuna opondo emirimu gijje mu wiiki eno tuweerewo obujulizi tusabira gavumenti mu linnya lya Yesu tusabira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni First Lady Mama ffe Janet n'abaana bonna n'abazzukulu Katonda abakole bulungi tusabira cabinet yonna tusabira eggwanga lyaffe tusabira security kama gikole bulungi mu ngeri ey'enjawulo tusabira Gen Muhoozi kane Rugaba Katonda atuukirize ebirooto bye byonna nga bw'abirina tugabanye ku njiri ya ebirooto ebibye mukama abituukirize ku lwe n'eku lw'eggwanga lyaffe ku lwa Katonda n'ensi yange mu linnya lya Yesu tusabye amiina semintu waffe tujja kumukima mu linnya lya Yesu tusima omusingi Julaayi nga lumu amiina tubakubireko mu ngalo mwebale commitment mwebale okujja erindako abantu babuuzize nti olokoka ddi ne mbagamba nti walokoka nenga nisijja kwogerera kakati gobo abyogereko bannaffe nga bana bategeezeza ndi mulokole era ndi mukristaayo era ndi mukwano gwa pastor Bujjingo kyemuyigirako kimu nti ayogera ekimuluma ate nange njogera kyenjagala nekikola ki nekinuma so kujjako kyemunsabye nti ati sinfunengayo Sunday emu mumanye nti omulokole waffe atulaawo nja kujjangayo mu mwezi at least Sunday etya tusabe ffenna tukwaniriza akafuuko kajja kubeerawo twanirize brother daddy nga bwe nabagambye nze emirimu gye nakola teginkwasa nsonyi bwe nali nkola obwawusiboyi mukama wange ye Godfrey Ssentongo naliko ow'enkima okumala ebbanga kati mbeera kugiremeramu nandibadde ate siwasawuwo akati awo nalyoka nenjivaamu ensanyusa okulaba abantu bano basanyusa okulaba waliwo oluyimba lwolwenzinira kuwona amazina ndoza gakutuukako nadda baluyita gyenvudde kakati gyenvudde oyo ansanyusanga afande Asani Kasinje bwagambye omuntu bwe yeerabira gyavudde afuuka muzibu nnyo mu nsi muno abangaaga nti avudde waggulu n'agwawo n'abeera n'ebitiibwa ebyo so gyenvudde oluyimba nze lunkolera tetululinaawo DJ talulina wangi
balina dija Mukama yebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya bampita Musasali ku side eri oyinza okumpita bebe kulu big size bawazuwena ataawo sijja kwogera bigambo bingi nnyo kubanga olunaku lwa leero luyinza okuba nga lunsuseekoko. Pastor ne ministry ne ya ministry yo ennungi House of Prayer Ministry International twagala kubeebaza nnyo olw'okutuuka varinganga live emikolo gya muzeeyi wamu n'emikolo gya fande twabadde kapchora buli omu ayogera kimu Soul TV sabo tweyanziza nnyo. Mwagala babikuleko ku keeke mulabeko.